Kako Sparks 256 tuwaniza ku channel yaffe eno mwebale kubanga musubscribinga mwebale kulaba na byonna bye mutukolera okusharinga link tubebaza nnyo mwebale okulikinga videos zaffe zonna ze tuteekayo company eteekamu ssente company ya High Level Tour and Travel Agency balina trip ng'ennaku omwezi ogw'omusanvu ng'ennaku z'omwezi 9 mpaka 11 nga bagenda mu bitundu eby'enjawulo bingi nnyo ng'oyagala okumanya ebisingawo ku ffe bitugambye osobola okuwandika ennamba y'essimu eri 0788751454 oba okubakyalirako ku Facebook page yaabwe eri High Level Tour and Travel Agency omanye ebisingawo olunaku olwaleero nashaddera ekitujiro naye nga amanya agangenze Trace Menga sirinzekka nayise ne wana muwala Terevu nange Agwansaga nga tuze okutuusaako amawulire ag'enjawulo agafa mu ggwanga lyaffe agakwata ku baselebu baffe era nga sigenda kukulisaayo mu lunaku lwaleero ngenda atandika n'emboozi ey'omubaka omulonde owa Kawempeno ngono ye mwami Segirinya oyogera ku Mr. Update kakati munange Mr. Update ono tukimanyi bulungi nti gye buvuddeko yali asibibwa ekitalya nga abadde amazeeyo kati wiikisi 3 naye omwami ono abadde agezaako okusaba bail emirundi 2 nga zimummiwa wabula ku luno Honorable Segona yavaayo omulaba kolaki duka yavaayo n'agenda n'asaba mu kooti n'asaba mwami ono Segirinya awe bail era ne bagimuwa naye bagenza okugimuwa njagala bategeeza mu kaseera kano nti mwami Segirinya ali mu mbeera mbi ne mu kooti mwennyini yalabibwako nga nze ne Canada ekiragira ddala nti Mr. Update embeera ye teyeeyagaza wabula kino kigambibwa nti alabika yakola ki yaweebwa food poison era nga wenjogera mu kaseera kano Honorable waffe omulungi yatwalibwa e Nairobi gy'agenda okujjanjabwa wabula nga tanatwalibwa Nairobi yabadde ajjanjabibwa esseguku ku ddwaliro ekimutawaanya bagamba mbu maybe bamupoisoninga yafuna obuzibu mu lubuto adduka na musaayi kwegamba embeera ng'eyo wabula ngenda basaba nolina gye muli Honorable waffe omulungi tumusabire nolina gy'oli Nairobi asuuke aveeyo mirembe naye nga tetumanye Nairobi bakola Eliasukwago ali bulungi awo bayo n'awagundi n'agumya bannayuganda nti agenda kudda era ng'alayika ali bulungi katusabe ne Honorable Segirinya Mr. Aveyo akumeyo ng'ali bulungi naye nga tugenda batwegana ne story ya Cute Kaye era erina erinnya lyo lyamutwaja ddala nga kituufu ali cute ono waffe w'amataala yakomyeyo nga fesi yokka si yeri cute nga n'olubuto luli cute nga kigambibwa yavudde eri mu rehabilitation eyo gye bajjanjabirwa ababeera bakoseddwa nena nga era watuteyo abantu bangi mwe muli Rocky Giant ng'era gyali eyo era nga tulina n'abayimbi abamu betwagala okulayika nti ogamba Rocky Giant ono waffe eyakubibwa Bushama president era kuzino bwe yeeyita nga yamuwagiri ebizibu naye kati naye ng'ali ku rehabilitation eyo ali kukwasaganyizwa embeera ali ku rehab sirina kiba naye okubanga naye twagala kritika yavuddeyo nayogera ku mbeera gyayiseewo mu rehab eno nagamba bakola bulungi simatovu okwewaayo nomanya nti kyoyagala kubanga he's talented era nga talent ye waba teyenyigidde mu bya drugs asobola okupapaminga very well kubanga muyimbi mulungi nnyo era neddoboozi wooliwulira ogamba yes era nga twebaza bonna abasaba badde bamubeerako era naye kubanga okujjanjaba kitandikira ku ggwe n'okkiriza n'ogamba kati let me go for rehab era nga tulina abayimbi abalala tusiinikayo kati nga enjaga tekuli bulungi bakwasaganye nga tuvudde ku ebyo bannange nga nzija n'omukazi eyeevaako nze by the nkankubuulire mu bayimbi bemmanyi nga bali bo beevaako nga beevaako muyimbi kyoti Winnie Nwagi oyo mumanyi ono waffe tasibazi kwe yakuwera kakati munange Winnie Nwagi olunaku aliro munaye ng'agendako ku Forest Mall omanyi wali ebbaala eriyo kakati munange amabaala gye baagaggala mabaala gyakikola atya munange kakati ng'agendako ku bbaala eriri mu Forest Mall naye Winnie Nwagi n'owooza yatuuka eyo n'agenda eno mu Kabakyala mu Kajuliet okugenda okweyamba naye yagenda otuuka eyo bannange ng'embeera eri ngaki nga teyeeyagaza nga si z'amazzi ati kati bamanyira z'amazzi nga za kinnya
kigamba nwaki zaali za kinyamna endoza zaali z'amazzi nga zene eziriko zene ez'okuflashinga biki naye yagenda otuuka eri banaye nga tezeeyagaza era olwava oba nange nagamba ngenda muzino nfune simakandidda nkole ebiki olaba yawa edi chicken kulawo musala n'abawerawo levo n'ayomba nabo ne bawansiganya ebisongofu ne kwegamba era yagenza okuvaayo mukwano ng'embeera gy'abalese nga bawadde zilevaanyi be abamumanyira kati olwogwe kirina simanyi kyoba oyagaza nwaki naye yabadde mutuufu kutyakoze teyabadde mutuufu kuba buli omu oba oli sereebu kubanga senga wa sereebu senga neyo tagendayo gye yabadde agenze senga tugamba nti wa sereebu naye si kirungi buli omu alina okuweebwa ekitiibwa mu section gy'alimu oba kirina oba mufumbi kitegeeza nga woojagala webere kirina kitegeeza alina omulimu ogw'enjawulo gwakola ki gwakola waliwo neyapostinze ku social media n'agamba mbulyo lwaki teyakutte gundi n'agenda n'abikiriininga naye bannange nze mundeka temunkubya nene nwaki ye mukuwa abantu yawa naffe tatwa tweyongeremu mawulire amalala aga Diamond Platinum Father Abraham oyo naye nga mwana muwala leeta mwako hagamuhaga ebintu nebitabuka twalabye mwala Spice Diana nga ali Tanzania ebiri ebitamwatamu basuze mu hotel basuze wa Diamond eyo tebitegerekeka naye ng'ekyamututtayo kulabika nti ayogezeganya ne Diamond amwe ku kolabo kubanga musajja mukodo ono naye nga anagimuwa oyo tewabeerewo condition ddala omumanyi ate ku busungu seeka Diamond bwali n'agamba nti Spice yakola ne Harmonize ne bakola oluyimba kookoonya naye I think Spice alaba terwatambudde bulungi okolaba yazzeeyo ew'omukulu ate gye yalina okutandikira ndowooza abantu kabagamba bako kiyinza okubanga kiva bagamba jjukira kati Diamond asingako ne Harmonize kati bagamba oba Spice nga kyeyali ayagala lwaki teyasooka eri waggulu n'alyoka ajja ng'abira kubanga tulabye abayimbi bangi abasabye kolabo ne baziba mu mawebbe Azizi n'asaba okiwulidde naye nga Diamond muzibu era ebigambibwa nti yawaddeyo ssente byandibanga bituufu naye nga ddala yazabadde ssente simanyi naye nkule bagamba wayinza obeerawo any other condition ebiki biki naye niweneweebawo amanzi Spice nayo najoli kasitulekerakolabo tetukikuinaako buzibu okiwulidde katusabe kolabo eveeyo bulungi uve TZ naye nga neno management byetaagisaamu nga toli mukodo nga muno tomukodo wanye senga Roja yali akodowalira Spice senga ne TZ tali ekyogamba naye bwokola awula tresindeka kakati munnange nga tudde ewa mukaka Uganda niwota akabebi ka Spice munnange nga nkuleeteraga bugembe musumba akowadde otikomu asala akavi omumanyi akuba obuvaazi munnange kimu ye yabagamba mulindeko nabagamba nekirala nti mukazi we Katonda akyamuteekateeka akyali bwerwa yabagamba neewase mumanje omukazi neewase waba taliwo naye nga Pastor Wilson Bugembe anje buvuddeko yavaayo nga anoonya ssente okuzimba ekkanisa era nayita obuyambi obw'enjawulo kale nayita abantu ab'enjawulo abasobola even one day yakolako neka dina nayita abantu bajje basolooze buli omu kyosobodde naye ngaakyaza abayimbi nga baavu ye yagamba kala ayagala buli omu akomewo eri Katonda if doesn't care obaani as long as ozze n'okkiriza omwami pastor waffe ono omulungi wa.com Pastor Wilson Bugembe gye buvuddeko nti pastor waffe ono yali anoonya ssente ez'okuzimba ekkanisa wabula gye buvuddeko twalabyeko omwami Lwasa ono nga oyo mwennyini omugainlos tuli wano okangotya Lwasa mwami Lwasa yavuddeyo n'awaayo akakadde kamu ak'ensimbi simunene yakava mu mikolo gibadde naye nga akakadde akamu tekakusaana Lwasa naye wammaffe tweyanziza webale kukola mulimu ogwo webale kuwayo ssente ezo omulimu gwa Mukama gugende mu maaso yadde ebingi biyitanganya mbu obusente butonyo nnyo tebukusaana biki naye as long as wakiwadde out of you nga kyavudde muli munda tweyanziza nnyo tweyanzeega era kyemmanyi ndowooza ekkanisa ekyagenda mu maaso ezimbibwe era n'abaalamu naye musumba akyabayita mugende muweeyo ku lw'omulimu gwa Mukama n'abayimbi basinga okyaza wadde temuyina guno omulimu gwa Mukama ye yabagamba ne woowaayo 1,000 oba olina 5 oba olina kiki kyonna waayo ne ku lw'ensonga eyo tetugenda bbanga tusukkawo wane eno high level 2 and 12 agency company eteekamu ssente okuleka nti tukutuusako videos zonna ez'enjawulo z'olaba ku YouTube channel yaffe era nga tubakubiriza okushayinga link mulabe ezi videos zino
enjawulo kuba mpobo amaana eddoboozi nze Trace May nga nabadde siyisenze kana yise ne wana muwala Agransaga mbeera bulungi